Ekiranga ekyenjawulo, omukyala Kembabazi Juliet okuva mu ttawuni y'Ibanda alanga muwala we Nagasa Susan ow'emyaka 13 eyabula omwezi 2021 era nga amaze wiiki emu ng'abuze. Nagasa Susan abadde abeera ne ssengaawe Kw'omukama Edina ebbanda buwambiko mu bitundu by'ekiteezi Gayaza Road. Amulabyeko yenna mutwale ku poliisi ekuli okumpi oba okube ku ssimu zino wammanga noti 783 656 636 ne noti 703 357 566. Naawe Susan bw'oba olabye akalango kano bambi ddayo eka kuba abeeka beeraliikirivu. Obudde bw'ettuntu. Introducing Glow delivers anything you want. When your bestie is over and you crave a Rolex or maybe a burger, order Global and get your food delivered. Yum yum. When you're missing the right ingredient for your wonderful meal, order Global. And wow the ones you love. When the game is hot but you run out, order Global and be the toast of your friends. Load the Global app today and when you need anything, order Global and we'll deliver it in minutes. To keep skin restored, that's Celine. Mirinda. Grab yourself an ice-cold bottle of Mirinda Orange at any shop or supermarket near you. Mirinda Orange, the taste that makes you go OMG. Mukomulako ko tukyeyongerayo n'amawulire gaffe agataliko mutonto. Isma ogende Sweden kati buno ba blog obutandika okuvuma abantu yakusala mu maaso omala bakolako research obakuwa sente nzekuvadde mbeera ku street nsina bwenvuma abavuma bali eyo Bulaaya tv muziyita abavuma babuuliriza nange omwana omuto mukwate bulungi omukyala wenti abavuma ddi bino tuli eyo nali eyo kyali wange amuyita Penge kati ne binsanyusa netubeerawo kati bwe twakyankalana nange nemugaa kati oba oyinza olowooza ateiza omuntu eyakujja mu kyala teleki yamala okuyigiriza ate gwe n'ogamba yali tanjigiriza yali ayogedde nga talina tatya kamera naye nze nga siri willing genda mu kamera kati nze nenfuuka content provider kuba yajjanga ate avuma buvumi nemugabi directing agamba yagweddalo gyali ndowooza oba ali mu ddwaliro kale tongereyo neggulu yaffe namba 4 eyo bejje lya UPDF 169 wansi w'ekibiina kulemberwa omukulembeze w'eggwanga si batikiddwa ennyota ku kitebe kyabwe Entebbe olunaku lw'eggulo. Mwenda bambaziddwa ennyota bye bamukwao 2036 abajjere bavuddeko ne balenyesebwa amadaala mu bifo eby'enjawulo. Ssaabaduumizi w'eggye ly'eggwanga Guta Museveni bano okuliba Kano 10 Balutenanti Kano 13 Bameeja 18. Omukolo gw'okwambazibwa ennyota gukoleddwa omuduumizi w'SFC Lieutenant General Muhoozi Kalina Rugaba era nga yakola ng'omuwabuzi wa Pulezidenti Museveni ow'oku nsonga ez'enjawulo. Awabudde abambazi ennyota okola ennyo n'okussa ekitiibwa mu bakulembeze baabwe n'ategeeza nti amagye si mulimu kyokka kuyitibwa alina okwewaayo. Not 9 to 5 to 4 or 6 p.m. as you know.
you already know that anytime you call for work, whether it is 5 a.m., you're always working. Abayingira amajiza ku bayingira obufaaza nga balina okukkiriza mu ekyo kye bayingiddemu. So the military is not a job, the military is a vocation. What we call a vocation. It's a calling. It's a calling. It's not a job. Abasabye okukola ku mbeera z'abajasi banna okutumbula ebyobulamu byabwe. Cause attention to all matters to do with the military. From personnel management to equipment to logistics, all everything to do with the military in eye. Lieutenant General Muhoozi asiimye President Museveni olw'okufaayo ennyo ku yefu ye Brigadier Bukedde ku lwa banna abambaziddwa ennyota asiimye General Muhoozi olamu. That officers are the main humiliate the first example. In relation to this, we have learned a lot from you. Therefore, to the newly promoted officers, set examples of goodness. Kano Edith Nakalema akulira akakiiko akalwanyisa ebikolwa bwa pulezidenti bano kusongeza enjawulo n'enkola y'emirimu ku mukolo guno yamyuka omuduumizi Brigadier Peter abalina abaana baliko obulemu bakubirizibwa obulira nti nabo baana ng'abaana abalala naddala abasajja bwe bazaala abalekera batera okudduka waka ne babalekera abakyala. Bino byogeddwa ambasada watakibwa bw'abadde agabira abakadde n'abaliko obulemu obugaali obuwerera ddala 500 ebbombo ngano bavudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga buno bwaweereddwayo gavumenti ng'eri mu Africa Friendship Association. We need happiness, we need love. So it is not just to abandon anyone because they are less privileged. They need special attention. We, from our hearts, even though we don't have the funds, we cannot abandon them. We have to assist them because someday we might also find ourselves we will be begging for help. And it is One takomyewo kaguddewo n'eddwaliro eryazimbiddwa gavumenti yaabwe okujjanjaba abakyala abali embuto. Ategeeza nti eddwaliro lino balizimbye olw'ensonga nti abantu bangi mu kitundu kino babadde batindiga engendo empanvu okufuna obujjanjabi nga kati babwasembereza mu kitundu ate nga bwabwereere. has also achieved a little medical center through you, through the media. We can reach out to other people so that now and we have some capacity. We also need some equipment. We are hoping to activities that this center also manages to get the donors in order to have the medical equipment necessary. The nearest hospital is not actually very accessible from here. So we try to reach out to the places where people need their direct assistance. Abudu Kiyimba omukubayomi omutwe mu nteekateeka enasaba baweereddwa obugaali buno okubusasulira eri abo bawadde kuba tewali muwendo gwansimbi gubasabiddwa okugyako essaala. Olw'okuba nti tumuwadde akagaali kano kagenda muyamba kuva ewaka agende kusomera akole ki asome. Baba mukuba oluko obulemu betwogeddeko nabo batunnyonnyodde okusomooza kwe babadde bayitamu naddala mu byentambula nga waliwo n'abamu abadde batambulira mu bidomola. Badde nvuga ebidomola nga bimazeeko ne ku kitundu nanti kwe mbadde ntuula n'ensimba omukono guno neewalula nga mbutufu nga ekyo kasita kikaduwa wakiri mumpa ekirimu amazzi nga mugayuye. Bubadde bungi nnyo okutambula okuva ewa naddala ffe abaagala okusaala kuswala ati jamaa nga nayo tetugisobola. Robert Musanje kwa Bukedde TV1. Ebale nnyo Musanje simanga tumaliriza. Mu bino ebyokubuulira abantu nga bw'okigambye olina kyofunyeemu waliwo abakutuukiye ne bakuwakubira abo oba bagenda kusiba
nfunye ebintu by'amaanyi nnyo ndya n'abakungu owange omanyi bwenkuumibwa buddawo mulimu nkoze gw'amaanyi nnyo nebaza Katonda abantu basobodde okumpulira bampulira from all walks of Nuupu bonna tewakyali ayinza kunzija Uganda kubanga ate saagala nfiire eri bajje nga banyenye omulambo gwonondi kumpi n'ebijja abakyala nayina omuntu akuze mpaka wanaawenza anti era yenzaali mu myaka ejja ate Katonda agala mumulabe n'abavubuka munoone erinnya lya Seeka nze kambeerewo kasita Seeka era yeyansomesa yanguluminga mujjukize buli waayagala okukaaba alabe nze teyanzege tutambula olunaku olwaliro abubaka obusembayo eri abantu bo bafaanizibwo abantu bonna mbagamba tweyongeddamu obwenjawulo twala omukisa gwonna otaking olomenanyo webagemera genda bageme take your first jab beera careful bala mask va mu bintu by'abantu mbwera batulimba bakulimba nga tannakukwata ekyenjala okugamba n'abasiraamu banna makaliri mmwe manga waliwo muzikiti tennaggwa alhamdulillah nti eri kumpi mbadde mmanyi isaasobodde zigenda saagikwata naye weba eri wano sabiirira tukkirire teyanza nyo teyanzege tubagaliza weekend ennyo nze Sharifa Namuyimba Isma Lubega King Kong ichuli neba mulungi weekend ennungi